tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Webali ddala tulaba kansula oli bulungi nze kali Yatulabula ow'e Nakaseke. Just njagala kubalaga waliwo ebintu bye nnoonyerezaako nga ndaba kyetagisa okugira sharingeko nammwe. Pulezidenti wange gwe nzikiririzaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu His Excellency alina ebintu byatuzibudde amaaso ne byatulaze. Naye waliwo obubbi obugenda mu maaso mu ggwanga nga businzira ddala kuva mu paalamenti ey'omulundi guno. Omwaka oguwedde waliwo basipiika ba paalamenti abaaweebwa ensimbi n'ebigenderako nga kibakakatako nga ssemateeka wa Uganda kiri nti omuntu aba alina okuweebwa essente oba alina okuweebwa ensako eyokuba nti yaliko omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga. Naye ebimu ku bitonotono byenzudde waliwo ku bitonotono ale nsaba kupereza ku kazi ebimu ku bitonotono byenzudde yensako nti erya bunomo kubanga it's fine basobola okufuna ensako kubanga ssemateeka kibakakatako, naye waliwo ebintu ebimu ky'oba olaba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina w'alabisiza mwami Museven n'amulabisa obubbi obuli mu ggwanga like it's too much nga nawaliwo n'ebyetaagisa ng'olaba tibyetaagisa. Eyaliko speaker wa parliament alina kufuna 60% constitutional law bwekyo bwegamba alina okufuna ebitundu 60 ku buli 100 bw'aba awummudde ng'avudde mu ofiisi eyo. Naye ekisinga okwewuunyisa oba ekibuuzo ekigenda eri bannayuganda ffe bamufuna mpola ne bannayuganda oba oli awo kubanga tetulina nnyo middle class ewira okumanya eggwanga lyaffe lijjuddemu nti balina nnyo naye ng'abalina be ba 5%. The 90% be batalina ddala ba middle income bali mu 5% nabo. So ekibuuzo kiri nti ensako eweebwa abakulu abo lwaki eba tesobola kusitoopingibwa mbagirawo kubanga ffe bannayuganda abamu bitukwatako. Bwe manga ndi Nakaseke nendaba nga enguudo z'e Nakaseke mmanyiza enguudo nnya, enguudo nzibanjiriza emyaka 2. Siri mubaka wa paalamenti, siri chairman, siri kansala, siri kiki, ndi munnayuganda akwatibwako munnansi asobola okufaayo nti lwaki oluguudo lw'e Kalule Bowa Nakaseke Kiwoko Kamuli terukolebwa. Okitegeera kitegeeza nkwatibwako n'enzija n'enjogera mu kamera ku luguudo lwa Salama Road okuva ekibuye mpaka mu Nyonyo nga lufu lwonna kinkwatako nga munnayuganda afaayo. Naye gavumenti mu butuufu waliwo ebintu ebimu byolaba eggwanga lyetulimu litalina nguudo, eggwanga eritalina mirimu, eggwanga lyetulimu ng'abalimi tebalina katale, eggwanga lyetulimu ng'abalimi balima ebirime byabwe tebiriiko katale, eggwanga lyetulimu nga mukyalimu abantu abatundula envunza, eggwanga lyetulimu nga likyalina enguzi nga likyalinamuko ku nguzi. Okitegeera bibeera ebiseera ebisinga nga kyetaagisa gwe nga munnayuganda akwatibwako era bw'oba ofaayo ng'olumirirwa eggwanga lyo toyinza kukkiriza nsako eyo njagala obeere nga nze. Ababaka ba paalamenti basipiika ba paalamenti bali 4 bejagala okunokolayo akatonotono kwegamba nze kitwala nti balya ssente za muwi wa musolo. Mwami Museven naye akozesa paalamenti eyo okubeera nga ekola biki ye byayagala naye nga bannansi bakaaba era bafa ate nga ekituufu kiri nti amazima getwogera geegulwa kuba temwagala kuwulira mazima. Mwami Kyagulanyi President Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze kinene nnyo okubeera nga atubuulira era n'atutangaaza n'atulaga eggwanga bwe liri naffe kwe tuli ne tugoberera tugamba nti eggwanga abasajja baali badda
emyaka 40 okubeera nga essaawa zino tukyakaaba enguudo, essaawa zino amalwaliro temuli ddagala, essaawa zino ng'abavubuka tuli 80%, ebitundu 80 ku buli 100 tebalina mirimu. Buli lunaku risaaki yange eraga nti Entebbe International Airport wafulumya abantu abavubuka abasoba mu 200 bagenda ebweru w'eggwanga. Buli lunaku tufiirwa abakyala 7 abafa nga bazaala mu malwaliro. Eyo risaaki ngikoze. Buli lunaku 7, like buli lunaku abakyala 10, then mu wiiki abakyala abasoba mu 7 bafa. Okufa nno ebyaddala nga bazaala. Ekyo kiri ku likodi era risaaki weeri. Gwe Munnayuganda gwe kikwatako, gwe oyinza obba okeera n'olya. N'ekituufu kiri nti by'olya tebiina kye bigenda kwongerako ng'oli eyo osirisa. Njagala kudda ku mulamwa katini nnyo. Omubaka wa Paalamenti oba eyaliko sipiika wa Paalamenti juuzi omwaka oguwedde babawa emmotoka nga ziri worth $5,500 plus, baali 4 muwazirabako mu mawulire. $5,500 zikola obuwumbi 2 plus kubanga zaali mu 6,550 zaali mu 6. Emmotoka eyo eweebwako kuliko driver waayo. Driver alina okusasulwa, abakozi bawe basasulwa $6,000 buli mwezi. Bw'ogatagatamu omwaka ezo ziba mu millions nga 8 plus. That is ng'ogaseemu. Basipiika ba Paalamenti baweebwa essente ezisasula abakozi mu office kuba bukya kumakya ne bamugamba nti office yo oba agirina office oba tagirina, ne bamugamba office yo oba weetaaga okukyusa ku furniture alimu, oba alina office oba talina. That is eyaliko sipiika wa Paalamenti yenna, Ssemateeka kimukakatako. Naye byonna byajjawo oluvannyuma lw'okuba nti nno Ssemateeka yakwatibwamu oba constitution yakwatibwamu n'ekyusibwa, ebintu ebyali birina okubeera ebyo ne bitagala ne biba nga tebikyali ebyo, nga batufuga oba batukulembera mu nkulembera ey'okuba nti nno omusajja oli waka, okulembera famire yo, okola ky'oyagala ggwe ng'omusajja. Kubanga ebyobufuzi mbagamba nnyo nti bitandikira waka, taata ye pulezidenti, maama ye vice, abawi b'amagezi abeera kojja ne ssenga, baminisita be baana. Kakati ono alinga afuga famire ye. Lwaki nkyogera bwentyo? Toyinza kera ku makya n'ogamba nti ensako yo eyaliko omwogezi eyaliko sipiika wa Paalamenti ogenda muwa emmotoka $6,000, ogenda kumuwa driver, ogenda kumuwa office furniture oba mwali bataliimu, ogenda kumuwa kusasula abakozi abakola ewakaawe. Ezo zonna ssente zisobola okuzimba Kiruddu, ne zikola oluguudo lwa Salama Road, ne zikola oluguudo lw'Eggaba. Ezo zonna ssente oba ne zikola oluguudo lw'e Nakaseke zaaki? Bannayuganda njagala okubajjukizaako katini nnyo. Baweebwa emmotoka zino bano abakulu, waliwo ne ssente endala, waliwo obukadde 10, that is obukadde 10 buweebwayo buli mwaka kugula obuntuntu obutonotono. Waliwo ne famire endala bali basipiika abalala abavayo, kubanga ngenda babulya wano emyaka, kubanga tulinayo mu Edward Lugumayo, oyo yali sipiika wa Paalamenti okuva 1979 paka 1980. Mwami Edward Lugumayo famire eri supposed kufuna ssente ezo n'okufuna ebigenderako. Francis Rotagira 1980-1985 oyo naye yali speaker. Ndowooza mwami Museven naye yandibadde yeewe emmotoka eyo neyeewayoko ne ku ssente n'ebintu ebitono, kubanga naye yali speaker, yali mwogezi wa Paalamenti oba yali speaker wa Paalamenti okuviira ddala we yajja mu buyinza mu 80 n'atambula awo noti until we bakwata mu constitution ne batereza constitution n'erambika bulungi n'afuuka president. Ne tugenda mu kalulu akawamu, okitegeera awo wonna ye yalinga asalawo. So mwami Museveni ndowooza lwakufa kafa nsonyi, naye yandibadde naye yeewa ng'afuna engeri gyeyeewaamuko ku ssente. Naye mulina ekintu kye mwerabidde mmwe basajja mmwe n'abakazi mmwe aba NRM oba abatufuga essaawa zino, kuba buli kimu mubikikola mu bukyamu.
esawa zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavaayo buli wavaayo okubaako n'ebintu byayogera nammwe mubimanyi era mubiraba wabula buli omu yeetuddeko bwetuuzi mugenda kunnyonnyola ki eggwanga lino nga lituuse ku mbeera egamba nti musajja gwe Nobert Mao gwe wava mu DP n'ogenda ne bakuwa obwa minisita obwa ssemateeka kakati essaawa zino oli minisita w'amateeka mu gavumenti ya Mwami Museven naye ekisinga okwewuunyisa ogaanidde n'okuwaayo obuyinza bwa DP Democratic Party olemeddwa okugiwaayo wabula ate oli mu NRM at the same time oli mu DP kati oli musajja nabaki ate nga mmwe mutafuta amateeka oli musajja muyivu ebintu bye tuliko olwaleero mukere ku makya muteeke mu constitution muteeke mu nkola ey'amateeka eggwanga litambulire mu nkola ey'amateeka ng'okuleeta ba political prisoners bonna be musibye nti Mwami Robert Mao it's not too late luli nakugamba video gye nakola ne kugamba it's not too late osobola okuvaayo no gwe challengingako ku mukama wo mugambe naye abantu be basibidde obwereere Mama Nabanja ekifo ky'olimu office gy'olimu gikozese bulungi because bugera kufera ku makya era Mwami Museven tumanye enkola ye asobola okera ku makya n'akukyusa n'akugjawo n'ateekawo omuntu omulala olwo tokyalina makulu naye mu makulu go gobaddewo ng'oli mu office oyambye ekyeggwanga era kiki ky'okoze nga munnayuganda asobola okufaayo bannayuganda bakwenyumirize mbagambe nti mukyala Nabanja bwe yali mu office abantu baasteewa abaali basibiddwa ebyobufuzi mwana watu no tetulina nnyo kyamaanyi kyetwagala era nkibagamba tutwagala ekintu kimu bave mu makomera bagende bawozesebwe omuntu bamusalire nti bamusalidde emyaka 3 yakola bwati ne bwati abantu be bamanye abo abantu balina abakyala balina abaana balina n'abaami juzi Mwami Museven bwe yali ng'ayogerako eri ffe bannamawulire waliwo omukyala eyavaayo omukyala oyo n'ategeeza eggwanga nga Olivia Lutaya bwe yasibwa ebbanga lyonna naye ate kyatumalamu nnyo amaanyi okulaga nti Mwami Museven tamanyi nti Olivia Lutaya alina mu court martial awozesebwa mu court martial ali mu kooti y'amagye muntu wa bulijjo yali talina kyalina nga olaba omukulembeze w'eggwanga bamugamba naye nga yalaga nti iyi yasibirwaki lwaki bamusiba lwaki ali mu court martial president nga tamanyi kiki kigenda mu maaso wabula ate musobola okuwaayo ne muwa obudde nga obudde bw'okukwata ensimbi z'omuwi w'omusolo ne muziwa ensako ne muziwa abaliko ba speaker ba parliament eya Uganda James Wapakabulo Francis Ayune abo family zaabwe nazo zifuna ensako naye tebali kubali abafuna emmotoka abamu abafuna emmotoka kwaliko Edward Kiwanuka Sekandi yali speaker wa parliament okubeerala mu 2021 mpaka mu 2011 ebisanja 2 era okwo ne kuddirako mukyala Maama Rebecca alitwala Kadaga n'akulembera okubeerala mu 2011 mpaka mu 2021 ebisanja 2 awo wakati waliwo Mwami Jacob Olanya era Jacob Olanya bwe yamala okuva mu bulamu bw'ensi eno Madamu Anita Among mukyala Magogo Nalongo n'akwata obuyinza bwe yakwata obuyinza era essaawa zino ye omu ku baakubaddeko nga bawa abakulu abo abawawo ensako n'amamotoka Munnayuganda oba gwe musajja gwe naawe mukazi gwe kuba nkimanyi mwabe ebitiibwa bino ebintu bibakwatako nkimanyi mubulaba bu vidiyo byonna bye tukola mubiraba naye nze ngikola nga Munnayuganda akwatibwako ate asomyeko abugumiziddwako asobola okutegeera constitution akatabo ka constitution nkayina ewaka nkagira bwe nti nenkasomako neŋŋamba naye kati akawaayiro kano lwaki kali bwe kati ne bwe kati nebaŋŋamba naye kati kino lwaki kiri bwe kiti ne bwe kiti weerandi gulu tukyasobola okutereezamu bulungi ko mu ssemateeka ensako ezo ze muwa abantu ng'abaana bangi nnyo tebasoma abaana bali ku nguudo mu butuufu omuntu omulimi takyalina katale abantu bangayina kaseke balima emmwanyi n'ebitooke tebalina we batunda bintu ebyo ebintu byonna bifudde ebintu mubikola nga we mwagala lwaki temufaayo nnyo okuteeka amalagala mu ddwaliro okusinga okufaayo okuwa ababaka ba parliament oba basipiika ba parliament abaaliko ne mubawa ensako waffe miliyoni 8 ezo sente nnyingi ezo sente empitirivu zisobola okuzimba mulago w'ekawempe ne bazimba tusobola okukendeeza ku bakyala abafiira mu ssanya tusobola okukendeeza ku baana bagenda ebweru mu banoonya mirimu tusobola okukendeeza
ku bubbi bw'essente ez'omuwi w'omusolo tusobola okukendeeza ku bintu bingi nnyo mu Uganda. Naye kakati oli mu ofiisi nga tolina kyogikozesezza, togikozesa mu bulambulukufu bwabu, amazima amatuufu olya mu Uganda olukwe. Abantu bano ndowooza bantu ki b'olaba, bantu ki benkugambako wano abalina okufuna ebintu ebyo. Olwaleero Francis Butagire 1985 oyo omusajja munnamateeka, era okubeera nti munnamateeka yaliko omulamuzi wano mu ggwanga lyattu Uganda, yaliko munnabyabufuzi, yaliko diplomati. Omusajja oyo muyigirize bulungi, amanyi na buli kimu ekigenda mu maaso. Olwaleero ye ssentebe wa Uganda Registration Service Bureau URSB, era akulidde ddala. Naye bw'obanga oli mu ofiisi ezo zonna nsonga ki mukadde wange gy'oyinza okuwa esobola okusigalawo n'osigaza legacy, n'osigazaawo omukululu esobola okunnyonnyola bannayuganda balibeerawo emyaka 2 mu maaso ng'obagamba nti nze Uganda nagikolera bweti nga bakwenyumirizaamu. Kubanga manya mulimu abalinga nze abalala abamunyungufu abasobola okunoonyereza, ne banoonyereza ne bagamba nti Mwami Francis ono yaliko omubaka, ono ye muzzukulu we, ono ye mutabani we, ono bwati ne bwati. Kubanga oli munnamateeka, mmwe musobola okutereeza eggwanga lino muve mu biri ebintu bye mwalimu eby'emabega, emyaka gye tulimu olwaleero n'ebiseera bye tulimu. Luli mwalinga mukulembera abantu nga tutuweza miliyoni 48. Olwaleero tugenda mu bukadde 5 mu Uganda, bannayuganda. Luli twalinga mu bukadde 2. Tweyongeddeko ettundutundu ddene nnyo. Kakati gwe ng'eyaliko speaker wa parliament ya Uganda, vaayo okozesa eddoboozi ku myaka gyo. Kyobalaba nayagala nnyo Ssaabalamuzi ani omwami ono eyagamba, however much alina engeri gye yanyigamu kaawo, naye yayogera akatambike kalinga kalaga nti yali ali mu kwakyuzinga Mpuuga, Honorable Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga yabadde leader of opposition, era nga president wange bwe yavaayo n'alonda leader of opposition. Abasinga mwayogera ebigambo bingi nnyo, Ssennyonyi tajja kusobola, tasobola, takola ki, talina experience, takola ki. Experience bagifunira ku mulimu. Ssennyonyi olwaleero agenze mu byafaayo nti abaddeko leader of opposition, ne bwavaawo kati ne balonda omulala, already experience emumala ey'omwezi. Experience yonna omuntu tosobola kumanya maanyi ge, tosobola kumanya Ssennyonyi maanyi ge nga tagenze ku mulimu ogwo. Era kati ali ku mulimu, tusobola okutandika okulaba amaanyi ge na biki by'ayinza okukolera National Unity Platform. Okitegeera? So baganda bange, ensonga yange ya ssente, omudiri gw'essente ogwaweebwa abaaliko ba speaker ba parliament mu myaka egyo yonna gye njogedde, ezo ssente za bwereere. Kwata ssente muziteeke mukole enguudo nnyingi embi. Juzi nagenda okuziika saidi z'empigi eyo, enguudo nga mbi, ng'emmotoka tusindika nsindike. Buyitako Nakaseke wali, era tumaze kwogera na kukuba na kuleekaana nnyo mwe mukuyita Mbeekuulu, naye tumaze kuleekaana nnyo na kubagamba ekituufu. Ne Honorable Alan Nakaseke Central n'Ababulyani ne bakola oluguudo lwe Luweero mpaka Ngoma. Naye olwaleero waliwo enguudo 3. Mwami General Busale, enguudo nkimanyi nti ondaba, sometimes waliwo ebintu ebimu nga abasajja bo bano basalamu obuntu buno eno. Si mu bubi, wabula ffe mu kukujjukiza. Mwami Busale, abaana of course Nakaseke ogifudde industrial area nnungi nnyo eri side z'ekapeeka. Naye sooka ofe ku nguudo, waliyo omwana atafunye mulimu awo nga ye omulimu gw'alima nnyaanya nakyukamba n'amatooke n'agatwala ew'obulenzi. Kati okuva ew'obulenzi mpaka Nakaseke mu tawuni ne tuyitamu ne tugenda ekapeeka Ssemuto, olwo luguudo lufu. Ekalule, okuva ekalule ku kolansi ng'ovudde Ebbombo n'oyingira bwoti n'ogenda Ebbowaayi wa Ssaabasajja Kabaka, n'osalamu bwoti n'ogenda Nakaseke ku Kibaati, n'ogwa Nakaseke awo mu tawuni n'oyitamu n'ogenda Ekiwoko ne lukutwala mpaka Ekiwoko kuli lwe lukoze Nyamba lukolebwe. Si gwe okola enguudo, naye tumanyi nti tulina omuntu ow'amaanyi nnyo osobola okulayininga bulungi n'ogamba Minister of Works n'obagamba no, Nakaseke olwaleero egende mu budget. Kubanga eyo gy'okolera kati wafuuka we Nakaseke. Eyo yeri buli kimu ebintu byo obadde ogezezza ku bannayuganda obayambidde sayidi eyo. Naye tuyambe, kubanga nze eddoboozi erimu ku maloboozi gasobola okuvaayo ne gakugambako
nti no kati oyina eddoboozi tokola nguudo toli minisita toyina nti obaki naye oyina eddoboozi ery'amaanyi osobola okugamba president ne bagamba n'akakiiko nti nedda oluguudo sayidi eri gyembeera oba sayidi eno zino enguudo zikolebwe enguudo ezo emyaka 4 oyagala kuŋŋamba Jerusalemu nsala emyaka 4 mwe temulaba luguudo lw'enakaseke nti lufu oluguudo luno kalokalo tubeerako so baganda bange okutunuulira nnyo ensonga z'ababaka ba paalamenti abo mutuyambe buyambi mubeeko n'ekintu ekimu kye tukola njagala obeerekereza esente nnyingi ez'omuwi w'omusolo zigenda ffe tubiraba era tubiraba ate tetujja kukoma kwogera tugenda kwogera mpaka kubanga pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba yogera ekyetaagisa kasa kibanga kigatta ku ggwanga obalaba nti mwami Museven alabisiddwa nnyo ono pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva we yagenda mu byobufuzi ayina engeri gy'atuguddemu amatu ffenna akume atakumira mpeera nze kalyesuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba talkr restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba talkr restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 34 43 bannaffe aba talkr restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'aba client baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti 1 noti 4. Nina Guest House, a home away from home.